Bana waliwo video gye mwambuzizza gye nakutte. Oye Patricia Sewungu alina omwami gwe bayita Muhumuza before the concert. Then concert ng'etuuse nga president yakatuuka, Patricia Sewungu yazze n'abuuza ku president, n'abuuza ne ku First Lady Babi Itungo, era n'amuwa ne haga n'avaawo. Muhumuza ye musajja abeera ku president buli bwe butufuluma ayagala n'otukozesa ensobi ne bwe tufuluma ssaawa 6 gwa kiro. Ne bwe tufuluma ssaawa 6 gwa kiro. Muhumuza ono yatugoba bwe tubeera ku kitebe yabega buli kintu kyonna kyonna. Ne video gye mugenda okulaba lwe twamukwata nga atulemeddeko ayagala natukozesa accident kati tumanyi kikyabala naye nga Muhumuza atutambuliddeko ebbanga ddene. Naye ate wano before ekivvulu nga kitandika abadde ne Muhumuza Patricia Sewungu. Then after nga president yakayingira Patricia Sewungu azze n'afuna omukisa ate oguyingire wabadde president. So mubadde mumbuuza mbadde nenobbiba oyo ye Muhumuza, oyo ye Muhumuza, eyo ye motoka kololo yali atugoba. Ogwo gwe mulundi ogumu kweji 10 mwayo meka awo yali atulemeddeko nga tugezaako mu dduka nga ayagala natukozesa nsobi. Yoyo Muhumuza emundu ziri omwo mu motoka ezo zi radio call bwatyo bwabeera. So kati abadde bambuuza video nange sisobola kubigatta nti mapu watwagula ng'onaakola bw'ati ate kati ndowooza kyemba nnyonnyoddeko kisobola okugera. Sibagambye nti kino oba kiri naye nkugambye nga bwe mwaŋŋamba ono ye Patricia before ng'ali ne Muhumuza ono baali bye basharinga tetubimanyi. Eyo ye Muhumuza bye basharinga tetubimanyi. Tulaba wali oli akutte essimu onaakutte tetwabitegeera naye after najja tubuuza Patricia Sewungu y'omu ku bantu baffe abalwanira ebweru naye ayingira bulungi naye yalina ono omusajja. Ono ye musajja be bamu ku batubegera ddala wano. What is the question behind? Gye simanye eyo ate temunkwata bubi. Just mbadde nnina okuddamu okutangaaza ti Patricia ya muntu waffe akikubira ebweru eyo naye ajja mu Uganda wano bulungi nnyo era naddayo. Naye ono ye musajja atubonyaabonya. Patricia nabadde ngezaako okwogera naye n'ambulookinga. Tubadde tuwagala kumanya nnyo omusajja ono okumutegeera ennyo ono Muhumuza kubanga atulemeddeko nnyo yatubega ne bwe tufuluma ssaawa 6 abeera ku geeti ya president akuumi. Okawama musibi muti eyo basewo ne banyabo kansubire muli bulungi kansu buli kimu kitambula bulungi amanya n'eddoboozi ayinze sama Uganda Tata Kisolo bawasawuda madada nsonga ze mugenda maaso ku social media tuziraba naye ekituufu ndowooza kyekirina okutegeerekeka. Abasinga tebamanyi kituufu kyekyo baki ekigenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ne Map Media. Amunange ebintu bino tuba tubiraba eba bigenda mu maaso era buli kimu kiba kigenda mu maaso tuba tukigoberera. Ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne Muhumuza mbega wa gavumenti oba atambulira ku president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku lunaku olwo naliwo Patricia Sewungu Muhumuza yali ku mulyango ogwa table yali akwasaganya table yali ku mulyango gw'abayingira mu table so nga avaayo najja neno mu table okulaba obitambula. Muhumuza mbega buli omu gw'amanyi twali tuli awo anange nalina obuvunaanyizibwa okulaba nti ndiba amawulire bayingira mu table obuvunaanyizibwa bwali bunkwasiddwa so mba ndi awo nga Muhumuza asika Patricia Sewungu ku table namuze ebbali ne boogera ebigambo bingi nnyo byesamanya byali bigambo ki munnange sikulwise anze kanyini. I think ndowooza ti for my first time okubanga omukyalo oyo mutuukirira ne mubuuza omwami oyo gubadde oyogera naye obadde omumanyi bulungi nangamba ayina omumanyi naye abadde ankwana. Ne muga mwegendereze mbega yatambulira ku president so ndowooza emboozi yakomaawo wakati wange ne Patricia Sewungu. So Patricia Sewungu mu kuyingira president we yali Map Media ndowooza namukwataka video bwe yamukwataka video
ndoza map media n'agamba Patricia nyina ka video ko njaga kuweleza tomorrow ngobuuza ku president senkeera Patricia Sewungu nasindikira map media audio ngamu namugagwe map rashtompa video yange gyewankutte muli basiru so munaye obuzibu bwatandikiddeawo ebisigadde map media kabibannyonnyole Patricia asanze muwummuza long time friend, maybe I'm a boyfriend way oba what and what oba biki nandi kati lwakitekako first of all muwummuza musajja musirikale munamaje Sewungu bantu ba Sewungu ba NRM long time aba bantu amagonga muzaya gakyala namu ng'abantu banafuka ban ngatemunafuka nsoli banupu yes ngate banafuka banupu buli muntu anaje yali ngabona bamama bagundi mpuga bwe yava mu Democratic Party najja mawu noyo Sewungu yanaje yali kati family Sewungu nga family kali walekayo bafuka balabebo anti kyendagala okulaga kyembujana mu kivulu kya King Saha Sewungu Patricia yasisinkana muwummuza ng'omuntu gwamanyi yagamba oli otya munna kubanga muwummuza bakulira security waliwo amaje magali yes amaje gali mangi nnyo n'ekibulu bali yasaza mu Jerusalem sara yakiragira kidde kitole biki balina tteeka zaabwe zebakola awo ez'okwagala kujja mu sale sente era n'amaje kakati Sewungu n'abuuza ku muwummuza kati ensi yonna ekuba Sewungu mwana wa Nupu akuba Sewungu buli ani akuba Sewungu bamimikwano bantamenze gbola bona wadde president waffe obutwa yeyawukanye ne muwummuza ate n'agende wali president waffe omanyi Sewungu kyali eri Bobi Wine omanyi kyataddemu gwakuba Sewungu Patricia osobola oteekamu wadde ekyenkana ekkolya Sewungu ku kyatadde mu struggle since weyatandika please respecting abantu babato kati wala baffe nze by the way ze kyanja mu people power kukamanyiraako nakunvumavuma era njukira ne Alien Skin yagamba mbu yalina mukwano gwe Bobi Wine ekyamugjayo ekyamugoba ku Bobi Wine baabo banupu bamugobako bwe yagendangayo nti akufaanana alina style eziringa ezizo era bwe bigenda okunja mu fangoni woba wagira nupu please mfuma yewe okufutia nkabantu okulima ngambuza ni muyimbi nyimba no galike mimwa sije migaze miwanvu sigwa kasi ufenya akatalaga henati watunulanga bine bima bya sanga gundi Mustafa byaronde bya bino sikulapa muve kuba nupu mubareke bayine biziba bibamala mubareke babenunule bwaba wachiri wokyogere ko nganza wora bantu kibaddewo kino n'okyogerako nakino kibadde naye gwa buli wafuna era ngoyagala ku eteko gikosa nnyo ngoyagala kwogerako oyina kabampana w'ekisuna n'akajanjo banga buno obugeregere wesero obanga katogo naye omwana ajja kuzina matako ekyo nkikulalika abaana ba Nupu bajja kukuzina amatako bajja kukukola ekintu kyakubamanyira lekera awo buli kaseera olufuna misunderstanding wa erazo yagala kudda mawulire oba wano mwakola akayimba ne bano simanyi bano ba life fair yabale mwensi musimanyi balimba balutata musimanyi ogona simanyi bayimba batya ono mwafa liri puzzle ani yakugamba enti opinion yo oba ekintu kyonna kyovuddeyo n'oyogera nti kimatalinga nti era kina kikigatta ku ggwanga nze nga ndaba muto weekutte ku bisubi simanyi lwaki abo abavubuka abatalina makulu abatalina kiddako tasobola kwogera statement bbiri nga tannassaamu Nuupu tasobola kwogera statement bbiri nga tannakussaamu Bobi Wine kati gwe liri pazo njala nkuwulira ekintu kimu muganda wange wadda ku mukutu gwo ogwaki wadda ku mukutu gwo ogwa TikTok noyisaamu katikkiro amaaso ate nkira noyagala okugenda omusisinkane gwe ngooza katikkiro fala katikkiro musajja mugezi oli looya mulamba omusajja gwe bagamba nti liri paza ebintu byokola abantu tebabiraba leero oyambadde gomesi weesibye gomesi message kiyoba oyisawo y'okwesiba gomesi ekeera mbu ataka kusisinkana katikkiro aso okusisinkana omuntu eyesibasiba bigomesi omusajja eyesibasiba bigomesi oli comedian mbu weesiba gomesi gwe yanga
Katikkiro bataswa kusisinkana kati ffe nga ffe abanuupu tukimanyi muganda wange nti okyalinamu ka depuration kakatikkiro gaana okusisinkana ate nga Katikkiro tali kusisinkana kati ogasse depuration ya Katikkiro gaana okusisinkana atugireeta ku Bobi Wine kati ngenda kutegeeza buli muyimbi lasita buli muyimbi alowooza mbu asobola okulwana Bobi Wine muganda wange mwenna mugenda kukomekkereza nga muli ku ttaka mugenda kukomekkereza kati gwe yangu ugenda n'oyimba ku bintu bya NRM gulowooza kitoola ki ku people power kitoola ki ku Bobi Wine kitoola ki ku Nuupu tolina kyogatta ku Nuupu ne bugenda ne weegatta ne ba Eddie Kenzo ne bugenda ne weegatta ne baani Nibugenda n'oyimba ku bikampeyini byaki nibugenda n'oyimba ku bikampeyini bya NRM tolina kyogatta ku Nuupu tolina kyogatta ku Bobi Wine guli gasiya muganda wange oba gwe muganda wange oli empitambize bali nyeemu tolina makulu era olinga alien skin mwenna muli gasiya temuna kimwogera ku Bobi Wine oba mu bano abaana obambaza okusebuza mwebase muganda wange bakadama bwe bakusudiya muno ebintu byogera biri fane ne bagamba musobola n'okulippira Nuupu kati ngenda kukutegeeza gwe yanga tolina makulu si gwali awo mboli talented mbu akazikiko kaakabi n'akazikiko kavumbeera simanyi lwaki ebiyimbi ebitamanyi kuyimba bye bisinga okwagala okwasama yasama ennyo abayimbi gwe yanga gwasoose okuyimba ku gundi ku zikampeyini za NRM Shiba tayimbangayo Spice tayimbangayo tewaliwo n'abayimbi abawini nwagi tebayimbangayo waliwo bawulidde tusobola okitegeera nti omuyimbi agenze n'akola ssente kuba buli omu ayagala okukola ssente naye kiki kyogezaako gwe yanga okuyisaawo bwogera n'oyimba ku bigundi byo kitegeeza nti egera kola live otandika okujjonkera Nuupu tosobola kuyimba n'okola bibyo ani akuganya okugenda oyimba ku bikampeyini bya NRM genda obiyimbeko tewali akirinako buzibu fiki tutayagala kwe kujja toyasama okole live olowoozeemu no opinion ye matalinga yanga opinion yo tematalinga oli gasiya muganda wange weesonyiwe Bobi Wine weesonyiwe Nuupu kasiya bulo olugwani gwe liri pazo gwe simanyi nina okuzimba akayumba kange egundi simanyi nina okukola ki nina okuweerera abaana bange ani akuganya okuweerera abaana bugenda oyimbire NRM obaweerere no problem ne bwovaayo ng'omaze okukkuta toweebajjagala mpiiyi oleekaanira Bobi Wine gwe yanga ani yagamba buno obuyimbi obuvumba era mbu busobola okuddawo ne bwogera gwe yanga olina opinion kijoyinza okudda ku Bobi Wine bugwe oyogere gwe mbwese etwale ekikyo nakawulidde kayasama kabongoota mwali skin bwe yagenda n'abavubuka ba Nuupu yagenda na muvubuka ki era yagenda nawe omutumbaavu nze nga teyantwala kasiya bulo gwe yanga weekutte ku bisubi temulina makulu genda oyimbire NRM ne mwesonyiwe Bobi Wine temugenda kumusobola ne bwe munamujjonkera mutya gasiya bulolo muli eri pazo gasiya gwani gwe liri pazo kremwe mbadde nnaku zino mwe bayanga mbeesonyiyeemu mwe abayasama nga ngamba nti mwana kambuleke ne kati lassa ngenda kukomawo mu nkuba mpya guno omwaka tugenda beera bakambwemukko tetwagala muntu wamanyira Bobi Wine yimba bintu byo teri muganda wange bwatombe togedde ku Bobi Wine teri agenda kuddamu ne gwa sotaniko okubooga ng'oyasama olozambo n'okuleeta opinion yo ku Nuupu lasita kola bibyo teri akuganya yimbire NRM genda ogiyimbira okole byoyagala tukomawo tukolera teyagala wulira ogasiyawo goloza mba nakwagala mu NRM ne bakwagala ne mu Nuupu amazima gali teri muntu ayinza kubanga ayagala Bobi Wine yadda n'agenda n'ayimba ku bikampeyini bya NRM ebyo ebitalina mulamwa busimanyi bigundi byagundi teri asobola agenda mu bikampeyini bya NRM ayagala Bobi Wine tujjeeko akajanja nammwe era bwe omanyi okoze ensobi sirika nga abalala bwe basirika genda oyimba osirike teragenda kujja ku musango teragenda kujja kadiithi teragenda kugamba nti oba muganda wange kola bibyo byoyagala naye ebintu byokudde gwe bipazoloza gwotusinga okwogera olega ekibuno ekigazi kasirika ebinnyo gasiya buli mwezi basooka kumuwa 2 ez'ekibi oyo gwe walonda basooka kumuwa 2 ez'ekibi oba ozeerabidde
ne bamala buli mwezi bulinga 3 obw'ekibi. Twagala omubaka wo akugamba nti ayagala nnyo enkyukakyuka gwe walonda akolere bulungi bwansi nga bajjajja emuwulidde ebigambo byemubuulidde. Lwaki oyagala? Lwaki obeera munnayuganda n'obeera ng'oyagala abakulembeze ab'enkyukakyuka bakolere bwereere, bakole nga tebasasulwa? Lwaki obeera n'endowooza egamba nti okwagala enkyukakyuka okujja mu Uganda oba mu ggwanga lyonna olina okubonaabona, olina okulumwa enjala emimwa gyonna ne gyatika, olina okutambuza ebigere, tolina kunaaba? Ndowooza embeera endowooza bwetyo, olina okusiiwuuka ennyo, endowooza bwetyo ndowooza nkyamu. Bannayuganda kati engeri gye bategeeramu bagibuuse, eyo levo bagivaako. Tetujja kukkiriza muntu yenna ate abeere ng'atuzzaayo sayidi eyo twavaayo. Olwo n'abagamba nti lwaki ovuga emmotoka ya bbeeyi nga togamba olwanirira nkyukakyuka? Okujjako ng'emmotoka ebadde ya bbeeyi nnyo, naye kati gwe osuubira omuntu ayagala okuleeta enkyukakyuka mu Uganda bali bavuga emmotoka bagende eggulu ku sipiidi, bagende ekitigumu, bagende apaaki, ye ng'atambuza bigere oba ng'avuga kagaali. Endowooza eyo bw'oba ogirina wandibadde ogisirikira n'ogyesigaliza. Olwo n'endowooza endala gye sigenda kulekayo gye ntera okuwulira nti muvuganya oli ate abawadde emmotoka. Si abawadde, ezo ssente za ggwanga. Gw'olaba oli gw'ogamba nti atuwadde ng'azikozesa nnyo, yazikozesa nnyo kuba ali mu buyinza. Naye ezo ssente za ggwanga, ezo ssente za bannayuganda. Omusolo gwe basasula. Naye nga kiki mbadde njagadde obawaabulamu nti oba okwongera okutereeza nti oli waavuga emmotoka ya miliyoni 600 oba 7 oba 10, gwe naawe olina ovuga ey'ekikumi osobole okumuwondera, osobole okubeera nga naawe otuukiriza emirimu egy'okumuvuganya. Tojja kusobola kumuvuganya ku bigere. Lwaki ogamba nti ssente za kibi? Gwe ssebe ezizo n'eza mikwano gyo n'ez'abantu b'oyagala ne bakyala b'oyogerako n'abooluganda lwo za kirungi, ez'abali za kibi. Lwaki ogamba nti ziri za kibi? Olina obusobozi ddala okwawula ssente z'ekibi, olina obusobozi okunnyonnyola bye bakubuuza okubeereza ekibi, olina obusobozi okunnyonnyola n'ogamba zino zaawe kiti obukugwa obuto bulina. Kwegamba walemu okola revision naye n'ojja okukola exam. Waliwo ogambye nti jjajja yakugamba nti abantu bakoleranga bwerere engoma nevuga. Kituufu ayinza okuba yakugamba, naye ate ffe teyatugamba, si ye yalina okutugamba. Kati oba olina okukola ebintu bibiri, either ozeeyo mu egyo emyaka, oyinza n'okuba oyogera ku myaka gya barter trade nga tewaliwo na ssente, ng'omuntu omuwa ekinu n'akuwa kasooli, kati egyo nga gyayita. Kati either olina okuzaayo egyo emyaka oba leeta jjajjaawo, leeta jjajjaawo akole. Bano bba abalala tebajja kusobola, kati gwe olina kuleeta jjajjaawo. Ekizibu kya Uganda kyendaba kati nti bannayuganda ffenna, nange nga mwendidooza ffenna twogera nnyo. Oluusi ekiba kitwogeza okwagala okulya. Kibi nnyo okuba nti bannayuganda abamu tuvudde mu kwagala okulya kumpi ne tudda mu kuwemula buwemuzi, ne tutandika naffe okuwemuka. N'olwekyo
njagala kugamba nti ffe balina endowooza eri balanced eri eggwanga lino okulaba nga litambula bulungi. Abantu abafuna omusaala gwe balina okukolera tetubalinaako buzibu. Nagambye mu ntandikwa nti okujjako ng'omusaala ogwo guyitiridde nnyo, oli ne yeegabira ssente nnyingi ezitasaana kola nga newoziza mu katikitiki mpitirivu. Waliwo n'abantu be tuyinza okubaako n'obuzibu be bantu abatwala ssente zitali mu mateeka ne bayoola buyoozi ne batwala, oba ne bayisa ekiteekateeka ku ssaawa 5 ez'okumakya ekigenda basobozesa okulyola ssente ngera bakiisa mu nkukutu ku ssaawa 6 bazitwala ez'eggwanga. Awo be tulinako obuzibu. Oyo aba afuuse kimpemempeme ekiwema paka ne ku nsigo gikyandisize. Naye nga si ekyo, bannayuganda mubaleke bakole, munoonye ebintu ebirala eby'okwogerako, naye muleme kudda ku bakulembeze ab'enkyukakyuka baani ate wafunye ssente, lwaki wafunye omusaala, naawe ogwetaaga, n'oli agwetaaga, n'aliddawo agwetaaga. Webale kuwuliriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.